nteekateeka ya seegi gavumenti mwezzeeyita okuwa abakadde emitwalo 2.5 abawezezza emyaka 8 n'okwambuka nga kino kyeyoleka kati nti abakadde abali wansi w'emyaka 8 bazze balekebwa bbali. Abakadde mu ggwanga bazze batuuza akazito ku gavumenti ya kuno okulaba nga emyaka abakadde kwe batandikira okufuna ensimbi gitandika ku myaka 65 nga n'emitwalo 2.5 egibaweebwa bagamba mitono ddala. Mu kafubo kabaddemu naffe minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakadde mu ggwanga agamba nti mu mwaka 2023 gwe twakomekkereza gavumenti ensonga y'ensimbi eziweebwa abakadde yagyetegereza n'eriisa ejjogi era nga ono awadde essuubi nti ebiwerako byakukyuka. Naye nga tulina essuubi era tulaba nti bijja emitwalo 2.5 bajja kuzongera bayinza okutuukusa ne ku mitwalo 10 kati omukadde alabe nti sente zafuna zimumala bulungi. Naye awatali okutereeza ebintu bino bisatu kiba kizibu nnyo. Twagala nnyo gavumenti emyaka gino egireete wansi, naye nga bw'omanyi gavumenti erina priorities zaayo. Yagamba nti erina priorities 3. Priority ey'okusatu ge mafuta. Amafuta tuli kumpi okugafulumya, kati ebyo bisatu bwe bibanga bitambula bajeti ejja kugaziya. Minisita Gidudu agamba nti n'ensonga y'emyaka abakadde kwe batandikira okufuna ensimbi naye esuubirwa okwongera okwekennenyezebwa abakulu mu gavumenti mu mwaka guno kwe tutandise. N'enfuna ya Uganda ejja kweyongera na buli omu ajja kubeera bulungi. Kati bano abakadde ab'emyaka 8 tuyinza n'okudda wansi ne tutuuka ne ku myaka 7 oba 6 kuba zo sente zijja kubeerayo. Ate bano abakulu abakadde tumanyi nti bali awa priority. Kale n'olwekyo temubeera na kutya wadde emitwalo 2.5 bajja kuzongera. Minisita agamba nti ensonga z'abakadde gavumenti eyinza kuzeesonyiwa era ng'olukiiko lw'abaminisita lulina bye luteekateeka nga bino byakulangirira eggwanga ku nsonga y'okutereeza obulamu bw'abakadde mwe bawangaalira. Era buli Munnayuganda alabe nti ali bulungi. Kati ng'abakadde bange ebya health tubikolako era twagize ne tufunayo insurance company ekola emitwalo 5.5 ng'enkuwa insurance. Minisita Gidudu agamba waliwo ebisobodde okukolebwa ku gavumenti okutereeza embeera z'abakadde okuli enteekateeka ya PDM wamu n'ebirala. Ekya parish development model omukulu yakireeta mu kusooka yalowooza nti ffe abakadde tetuli mu abo aba percentage 39 abali outside the money economy. Naye ne tumugamba nti mukulu wandibadde tulina ettaka tulina amayumba naye tetulina sente mu nsawo. Sente ezigula eddagala, sente ezitambuza boda ezigula airtime. Nafuba nnyo nga mpitira mu my senior minister wa local government naye nemutuukirira ne prime minister. Omukulu n'akita n'atwayo percentage 10. Kati percentage 10 eyo ya trillion 5 ze billion 5 mu myaka 5. Asaya ba BBS nze nsimye nnyo okumpa akaganya kano. Joseph Seruwoza, BBS Telefina, agesigika. Otyo abasuubuzi abakolera emirimu gyabwe mu kibuga Kampala beekookodde ekitongole ekiwooza ky'omusolo Uganda Revenue Authority olw'engeri gye kibayisizaamu mu mwaka ogwedde 2023. Abasuubuzi bagamba nti ekitongole ekyo kibadde kisusse okubapeekanga emisolo n'okwongeza emisolo buli we kyagalidde ate nga n'eryanya erikozesebwa mu kubawoozaako omusolo nalyo libadde lisusse obw'omulamuzi. Kati bano baagala URA yeddeko mu mwaka omujja ekozesa obwerufu mu ngeri gyegerekamu emisolo ate n'abantu ba bulijjo bamufuna mpola bayambibwe okukuza bizinesi zaabwe so si kubanyonyoota bunyonyoosi. Olwaleero bannayuganda abasinga lwe batandise okuddamu okukakkalabya emirimu gyabwe oluvannyuma lw'eggandaalo lya Ssekukkulu